mu training nsasa gesembedde. Yesebo. Wow. Enaku z'omwezi 18 olw'omukaaga luno ku makutano ennansana gye tugenda olw'ensonga eri gye twasookera wajjula natunulira abantu bange naddamu nendaawo video nga ndaba abantu bange tebaadigida bulungi baali bali wamu bwe bati bonna tewali asobola na kwegazaanya naye nga bano abantu bano babulamu ekifo ekigazi okusalawo n'enfeffetta kifo n'ekigwako ennansana bakiyita makutano ne ŋŋamba nti abantu baffe katugikubireyo endongo era gye tuteeseteese basebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 18 wiikendi eno ku lw'omukaaga tusisinkane ku makutano bateekateekedde bulungi jeje events yekulembeddemu by'amataala ne stage ne sound yekulembeddemu sound zaffe ez'emasaka tuzeerabira kubanga zirina ekinogezi kyezongeramu okuwuuna okwo kibeesa ekyo ekyamaanyi kati ffe kye twagala olw'ensonga eyo musaleeko basebo ne bannyabo tusobole okweyagala ate kaakati nze ngezaako nnyo mu bulamu okukola ebintu ebitali bya bulijjona olw'ensonga nti nno kati nze engeri gyendi nti ndi mu kubiwa bidongo omuntu bw'abeera eri alowooza nti nno ogenda kujja ate era okola ekyo kyokka so nga ate nze nina kye neebaliza Mukama Katonda era waliwo nasaba abawagizi bange ne mbagamba munoonyezeeyo erinnya eddala nze sisaana kuyitibwa DJ kuba nze nkola ebintu bingi nnyo n'okusukka ku DJ bwe yandibadde Mukama mwebaza nti yampa ebintu bingi n'olw'ensonga eyo nze manyi ebintu bingi so ku bintu byemanyi ebingi buli mwaka nondobayo akantu kamukamu kyenyongeramu era ku bino noggo byengenda okwongera mu show yaffe eyo na bino byonsanzeeko byebimu ku byo anti era n'endongo gyenkuba ogiraba nakomyawo eri endongo y'ennono endongo y'ennono obeere ng'oliko mu kiduula ogenda okuwulira nga akayimba kannaabawanuka akayimba kannaabawanuka gulawo tosibawo olugi nga kazze nenkayikulamu ekigoma ate abantu ne basigala nga bakola ki nga badigida ekyo nakireeta nkyebaliza Mukama Katonda nti n'abaali tebannaba kipiikinga ngenda nembeera nga nekulubesa ekololo nga mpita ayita bwe nti ngenda okuwulira nga bazikuba tiddolewo omwana wange maama nfudde ani ananyamba omunkanikira ne nga mujja zikuba nze nsabula endongo abalongo egundi abantu ne balinnyibwako empewo ne zibalinnya oyokula oli nga tani nga nti nga nkubya ekimba abalongo twabazaala babiri ne Ssaalongo yange mwana neetekamu ekidongo kyoge okulaba nga mujje kubanga okulinnyibwako empewo wabeerayo jjajja asanyuse ali jjajja eyo bw'asanyuka nga gy'anoonyawo muzzukulu kyawe alina omutwe omunafu nga mulinnya era mutwalo kubanga ffe ebintu byaffe tetwagala nnyo bissaamu gundi katemba mungi kugamba mbw ate simanyi mwabe gundi muyingirire zino mwabe gu nedda waffe buli ayingira yenna abeera VIP omutwalo guli ogu gumu yeka nange babiŋŋamba naye ku mbeera gye tukyayitamu ku ngeri embeera n'ekonomi gye tutwalamu tukire nga tulinzeeko akatono ke Mukama kaba atuwadde tukire nga tutambudde naako naye nga kyetufa kusanyuka kubanga obulamu bwa kiseera tusanyuke ate kololo tuyingire omwaka fe ab'ensasage tetuyingiranga mwaka era ebivulu byonna ebibaddewo bubadde busike fe tukyali mu 2022 tetunayingira mwaka omwaka tuguyingira ku lwamukaaga ku makutano bwonna buli kivulu kyonna kyomanyi ekibaddewo nga ensasage tennabaawo kaba kasiki obusiki buwedde embaga ya lwamukaaga mujje tukube endonga abaana beeka kati bano baganda bange omanyi nze bino ebivulu enteekateeka zeyivuga bino ebintu byenkuliddemu kati bano bannange tuwangadde ffenna tukuze ffenna era nabayise buyisi nabaga abaana beeka nti wanje nsooka b'e Masaka abasigaddemu natusanga nammwe ab'eggomba muyite ab'eggomba nange nsooka bannamasaka n'olw'ensonga eyo nakwacaganye ne bannange bwe tukuze nga tuyiriba mu bintu bino tusobole okubaako kye tupresentingira abantu ekyenjawulo omuntu ajja okulaba Ssuuna Ben agenda omutabulira ekyuma ate ng'asoose mu kino njagala byonna byonna babirabeko bagenda kubeera maanyi meereere tutandika ate ebyokulaga abakyala tuyinza okukeesa nga tuli ku mulamu ogwo gwokka anaza okulaga abakyala nze abakyala bonna mu Uganda bange ne bano babo bonna bange okwetoola eggwanga abakyala bonna baba bange bakyala ba Ssuuna Ben era ababisingamu kumiranje simu nga olina omukyala gwe weetaaga nze mbagabira kati abakyala bonna mikwano gyange bange nze ngaba abayimbi bayimbye abayimbi bakoze ebintu Uganda eno bukyanga ebaawo tewali kivulu kyali kigadde ekkubo okumala essaawa 7 ekyo nkyebaliza nti musajja atunafulutuka mu kyalo nenzija nenkikolera e Kampala wano badde nga muno mulimu badijja beeyita bannannyini Kampala nmaira ku TV awo nga ntuddeyoga feba Kampala feba bannannyini Kampala n'ogamba kale munnange waawo bayitirivu
katolaba nditugenda kuba makutane ewuume naye itajja kukwatibwa nsonyi kudda ku TV agambe nti no Kampala yaffe naye ku lw'omukaaga ngenda kulaga Obuganda ne baganda baffe tabalira mu mulimo guno mulabe nanyini Kampala biki byalina okukola okumuyita nanyini Kampala tugenda gaba ne pikipiki baganda bange ababoda ngenda bagabira pikipiki weeri nagifunye dda oguwadde saagigaba kuba nali sinafuna kasente naye kati bampagidde nenjawuzaako nembagulirako ku pikipiki ngenda kugibaddiza wangula tugenda kufunayo tugenda ku banaffe abasimba automotive bagenda tufuniye ebisumuluzo 30 ebisumuluzo 30 tubisuule ku makutano tubisaasaanye kati gojja kujja onoonya ekisumuluzo gwe bw'olonda ekisumuluzo gwe ng'osirika nakyo bw'olonda ekisumuluzo ng'osirika nakyo kati tujja genda ku stage tugambe buli yalonze ekisumuluzo jangu ku stage bijja kuba byawuffe tewali ayinza nakiyiyayiya bajje ku stage oba banaabameka naye nga bwe tumala tugenda kuba akalulu bwe tumala okukuba akalulu ako kagenda kubeera nga buli kalulu kalimu ekirabo ekyenjawulo wajja kubawo akalulu akamu nga kalimu nga sente akalala nga kalimu oba elementi akalala nga kalimu bikikuba tukikoledde baboda okusingira ddala kaakati munnamukisa yajja okubeera nga atukola kinga atwala piki bintu bigenda kubeera mwalaali buli kimu kigenda kubeera nga kikolebwa mu ttaala tewaliwo sayansi yenna mukama katonda nkusaba ontwale singa naabako sayansi yenna gwenteeka mu kintu kino nti n'omuntu gwenjagaliza piki gwomanyi gy'oba ontwala n'onsuula mu kisibo ky'embizi ensiike naye abantu tembulamu butaggwawo abantu tembulamu butaggwawo mukama bakewala gyonsindika singa ki singa nteeka obukodyo bonna oba obukumpanya mu kugaba piki eyo era munnamukisa yenna mukama gwanaaba asiimye gwagenda okuwa piki eyo agitwale mwalaali egenda mukwasibwa ekiro ekyo atalamage nayo genda gigabira ku muntu ngenda giwa omuntu atalamage nayo ekiro omanye okukuwa piki n'otalamage nayo n'obulwa ekkubo n'otuule n'osaba obuyambi